I'm Bishop Paul Semwogerere, Bishop of the Diocese of Kasana-Luweero in Uganda. Oluvannyuma lw'okufa kwa Ssaabasumba Dr. Spiano Kizito Lwanga abadde akulira essaza ekkulu erya Kampala ng'ono aziikiddwa olunaku olwaleero mu Ekereziya e Lubaga. Bishop Paul Semwogerere, Ssaabasumba w'e Kasana-Luweero yalondeddwawo okuddira Ssaabasumba Spiano Kizito Lwanga mu bigere. Mu bubaka obwa Paapa obumusomeddwawo omubaka we Luigi Bianco ategeezezza ng'olukiiko lw'Ababishopu e Roma bwe lwasiimye emirimu amakula Semwogerere gy'akoze mu Luweero ne mu Ekereziya Katolika era bamwagalizza obusumba obulungi. Paul Semwogerere nga ye yaddira Spiano Kizito Lwanga mu bigere mu busumba bw'essaza ly'e Kasana-Luweero yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka ogwa 1956 ekisubi mu disitulikiti ey'e Wakiso. Ono yatwalibwa ku Kigero Primary School oluvannyuma n'atwalibwa ku Kisubi Boys Primary School. Semwogerere yeegatta ku St. Maria Goretti Senior Secondary School e Katende okusoma secondary era eno gye yamalira senior ey'okuna. Mu mwaka 1976 Semwogerere n'abavubuka abalala 7 bwe bamu ku abo abaasooka okusomera mu ssomero lya St. Mbaga Seminary eggaba era eno gye yatandikira okusoma obufaaza. Mu 1978 Cardinal Emmanuel Kiwanuka Nsubuga yasindika Semwogerere mu St. Francis de Sales Seminary mu kibuga Milwaukee mu ssaza lya Wisconsin mu ggwanga erya Amerika okwongera okusoma okunnyikiza eddiini. Ono yafulumayo ne degree ya Masters mu masomo g'eddiini gayite Divinity mu mwaka ogwa 1982 nga 21 Novemba 1981 yafuulibwa omudinkoni Ssaabasumba Rembert George Wickland ow'essaza ery'Ekereziya Katolika mu Milwaukee mu Wisconsin mu ggwanga erya Amerika. Bishop Paul Semwogerere yafuulibwa faaza nga 3 ogw'omukaaga 1983 nga yatikkirwa Cardinal Emmanuel Wamala Nsubuga eyali Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala. Ono yaweerezanga faaza mu Ekereziya Katolika mu Kampala okutuusa nga 4 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka 2008. Semwogerere yalondebwa okubeera Ssaabasumba w'Ekereziya Katolika mu ssaza ly'e Kasana-Luweero nga 4 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka ogwa 2008 era yatuuzibwa mu ssaza lino nga 23 omwezi ogw'omunaana omwaka ogw'2008 nga